Omuddumizi wa Poliisi ya Old Kampala Peter Twala alagidde abakulembeze mu Muluka gwe Nakulabye bazeewo obukiiko bw'ebyalo byokukyalo era n'okulunguma bonna be basuubira nga bamenyi b'amateeka. Abatuuze abawangalira mu Muluka gwe Nakulabye bagamba nti basanga okusoomoozebwa naddala mu bumenyi bw'amateeka obubaluseewo omuli obubbi, obwamalaaya ssaako emize emirala. Kumakya saawe mu n'ekitundu imagine netufuna information nti bava Kawaala bakuba abantu mu dakiika nga 10 baali bamaze okutuuka ku Nabulagala. Twatuka mangu okuba interceptinga naye by good luck waliwo motocycle ya poliisi eyajja mangu neba interceptinga naye bali so daring owa poliisi yali akokinga emundu oli n'amukuba. Bava gye bavudde n'avudde ku bufumbo n'ajja n'abaana bana n'ajja n'olubuto n'omuwa akatanda kati mubakolera obutanda bwa ddeeka. Kitegeeza omuntu aba n'abaana bana ayinamu ow'emyaka 9, ayinamu ow'omusanvu, ayinamu ow'etaano, ayinamu ow'esatu, ayinamu n'olubuto. Abaana bano abatali lubuto ekintu ekikolebwa kyonna mu hotspot kye basinga okukwata. Tukola omulimu gwaffe ogwa security naffe twewaayo bwewi obulamu bwaffe buli matigga naye obuzibu bwe tulina nti bakolegisi bannaffe katubayite bwe batyo bwe tukola nabo mu security. For instance aba CMI oba bano aba institutions eza security endala bakola omulimu gwabwe tugwagala era enkola yaabwe gye bakolamu emirimu gino bagikola mu ngeri ya kubefriendinga bamenyi b'amateeka. Ogenda okutuuka e Bukesa especially during the jamming time, rush hours, motoka ziri mu jam baba banyakula. Aba noise pollution nsanyuse kansooka ennyanyirize Big 5 standard. Big 5 singa kibadde kyetaagisa to crucify you, I could crucify you. Okukomerera bwe nti nengamba kukomere ku musaalaba. Kino kyekiwaliriza Peter Twala atwala Poliisi ya Old Kampala okusisinkana bassentebe ba zooni zonna 9 bongera okutema empenda. Abatuuze balumiriza nti ekitundu kyabwe mukyalimu abanyakula essimu, abawoganya endongo ekiro saako ne banneekolera gyange nga bano bongedde ku bumenyi bw'amateeka. Mubeera eno gye tulimu nga tugenda kuyingira Desemba kiki kyolina okukola? Tulina bamaama banneeko balina abalooya balamba naye banneeko watali security n'embeera tukola ki? Singa obutebenkevu n'abo tebuli mu kitundu etujja etubayisaamu naffe eggaali bizinesi ejja kubeekola ki? Ejja kubeefa. So kati kiba kirina okukolebwa bwenga bwennyini gwe nannyini kintu nannyini baala gwolina okusooka okwetika omusaalaba ogusooka nti gwolina okuprovidinga security mu kifo kyo. Waliwo abantu abajja nga olaba cases nyingi nnyo, abantu bayimiridde awo, bantu waliwo n'abasula ku mbalaza awo ennaku ezo lwawe tuba tukola operation ng'abantu bangi basula ku ki? Ku mbalaza. Kale oli ayinza okusulako olw'embeera naye waliwo ayina nga alina ekigendererwa kirala nnyo. Negligence etandikira ku gwe as a head of a family. Security y'ennyumba yo otuuse waka osanze amatanga tegaliiko. Lwaki ogenda kwebaka nga tomanyi omuntu yabbye balubu yo? Oli mu kikomero osanze oli yataddeko amadaala. Aleeta amadaala n'agateeka ku kikomero kyo n'atambulamu. Bw'okomawo kiro oli mu kuugalawo geeti olaba omubi ayingira ku madaala go paka mu bundio. Lwaki tokyekingako makaago? Premises security tuuka waka checkinga ennyumba yo ekikomera kyo emiryango zo ziri zitya. Babakulembeze bagamba nti balina okukolaganira wamu ne poliisi okukendeeza ku bumenyi bw'amateeka kubanga nabo bususse. Peter Twala asinzidde mu lukiiko luno n'alagira ab'e Nakulabye nno baddemu okutuukiza obukiiko bw'ebyalo byokwerinda nga buno bugenda kuyambako okulwanyisa emize gino. The revival of village security committees. Era abasaba okukomyawo revival of village security committees. I have used this when I was in Kawaala.
I have used the village security committees when I was in Nancy and as OC, and it helped. Abasawo okukomawo okwekuuma kw'ebyalo. Security committee abo bakulembeze b'okukyalo bakola ku bya security. Ono ayagala era n'abatuuze okwongera okwenyigira mu mirimu egivaamu ensimbi okusobola okwegobako obwavu. So, abakulu, especially Chairman LC1, I have come here also that you help me profiling, naming and profiling. No, in separate, Chairman. Abasabye abakulembeze naddala b'erusi nti mukwatagane naye ofiisi yo okuwandiika okwogera ku bantu abo abateebereza okuba abamenyi b'amateeka mu kitundu. Owandiika mu kyama n'omuwa. Chama. Okay, I am also encouraging you. Bonna abeetabye mu nsisinkano eno basuubizza okukolera awamu okulaba nti obumenyi bw'amateeka bukendeera era nga batandikirawo.